kwagala ngoli mwavu kijje kunze neewona ba ine imani yenkana etya. Omuntu omwavu tayagalika Sheikh. Era osanga omuntu omujega nga yafunnyeko ka sente mbu wallahi abantu mbewunya nali sina sente nga tebanjagala mazofuna sente ate bajja waliwo yagala bakwagaleko ki. Beera serious. Ene dunia omuntu omuyimbi yagamba nti wa kullu ghaniyun fi a'yuni nas jalil. Buli muntu alina sente abantu banyumira okumulabako buki. Omuntu wabeera mune sente abantu banyumira omulaba. Wa hiya lisanun liman arada yatakallama fasiha. Omuntu ayagala okwogera ebigambo binyumira abantu beera neki. Wallahi kisajja neki wati kimanyi kwogera nga kina sente. Omusajja ayogera bannange. Kubanga era ogenda okulaba emikolo ennaku zino wadde zi speech za amasomero ag'abaana. Naye nga olaba omusajja nga mugagga tamanyi kwogera naye agenda bawojjamba. Naye watuuka okwogera bonna ne baggwayo. Nayogera ebitategeerekeka kati bwatuuka ku nsonga y'essente. Muwulirize bannaye omusajja ayogera. Babasirisa tebabagambye musirike. Nsaba Allah abawe ssente basiraamu. Nsaba Allah abawe ssente. Buli addamu amina Allah nsaba azikuwe. Kubanga yinza obuzaabuza Mungu n'alowooza ntozaagala. Nsaba Allah akuwe ssente. Obwavu bajama buluma. Sikulima ne mutulo oyinza obuloota. Wallahi nzimbabuulira mazima. Eyali akubidwa ku yalo obulungi wanika ku mukono bwoti nga zaali zikusabuddemu n'okkiriza nti mbu muli bagagga nnyo. Kati Allah jalla jalaalu tumusaba atuteere dunia na akhira. Kubanga teri kisanyusanga muntu kuwangala mu nsi muno nga musajja musiraamu asaale swala 5 talina nnaku mu nsi nga n'akhira talinayo nnaku. Ate teri kirumanga musajja musiraamu kuwangala mu nsi nga musiraamu naye nga ate nnaku emuluma aye n'atuuka akhira ng'agenda mu muliro n'emigo ne bagimukuba. Nga mwamulaba muzikiti wano nga yasaalanga naye nga wallahi mu jjana talinayo kifu. Saba Allah atuwe ejjana ate atuwe ne dunia etunyumire. Mu bintu by'olina okusaba Allah subhanahu wa ta'ala tukulongooseza dunia n'akhira. Mu byo bannange ekisumuzo ky'olina ekisookerwako an-ni'matul islami. Bannange omuntu wabeera musiraamu irshadaati zonna ezimuleetera okubeera obulungi mu nsi azikola ki? Omumanyi omu yamenya ensonga 7 ezireetera omuntu okuwangala mu nsi muno nga talina nnaku. Ensonga esooka gye yateeka ku meeza yagamba takuwa Allah. Omuntu bw'atya Allah mu nsi tafuna bizibu. Omuntu bw'atya Allah mu nsi ebizibu ebijja biyitawo buki? Biyitawo buyisi. Kubanga Allah yakitetinga mu Qur'an nagani wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Omuntu bw'atya Allah amakubo Allah agamutemera wa yarzuquhu min haythu la yahtasib amugabira ne watayina subi n'amuweerawo. Wa may yatawakkalu ala Allah fa huwa hasbuhu. Omuntu we yesigamira Allah mu nsi Allah amumalira. Muyina obujulizi mwenna nti mu Ramadhan kyekiseera abantu mu nsi yonna basinga okutya Allah sibo kiri. Era Allah abagabirira olw'okuba babeera kumutya emisana gonna yabaliisa. Muli wano muli bajulizi batudde wano gwe weeroboza mu Ramadhan gy'onooliira noga nti abasajja sitibukira omukyere gwa tebeera mu nnyama bulungi kangende wali n'ogenda ne bagaba soda ne bakusibira n'akaveera n'ogenda nakeeka sibe kiri. Kati Allah jalla Ramadhan yonna kutuuka kuggwako era oli n'aga nti sikozeseza ku ssente era oli aga nti ssente zange ekiseera kyensinga sevinga mu Ramadhan sibe kiri bansiibye ate nsibukira bwereere. Omanyi waliwo abaagala obasibulwa nga ye sunna ye anoonya wali muzikiti guli mu mukyere mulungi. Abantu baawo bantama tebafumba emmere ennungi naye ngo gaawaayo kyokka ayitawo buyisi. Kati Allah subhanahu wa ta'ala tumusaba atuwe okumutya mu nsi atulongose dunia. Ensonga gyaleeta ey'okubiri shukuru lillah omuntu okwebazaani omuntu okwebaza Allah subhanahu wa ta'ala. Bannange oyinza oba tolina nekkiriza weebaze Allah. Mbadde nyina omusomo gwe njagala osomesaako bannange olwali tosagala kulandaga naye njagala okumaliza ku ensonga eno ngende ku musomo dakiika ntono malirize ensonga zange inshallah. Bannange omuntu okwebaza Allah mu nsi kigambo kikulu. Allah jalla jalalu kakuwadde akakatono koyina osooka okwebaza asookaako ebiki. Abantu balinda kuweza bingi. Abantu bamanyi nti abantu ababeera mu cross country balina okwebaza Allah. Sooka weebaza ebigere. Bannange abantu mu nsi mwe bali nga bakasiru ng'agenda mu restaurant ng'eyo ng'okwagala osaba emmere balina kuleeta bibakuli kumubikulirako bamugaye nti eno gy'oyagala bamusongerako obusongezi. Naye gwe otuuka mu restaurant obogola bubogozi mukyere omusiike oba njagala mweru bogoya n'egundi muteekeko njagala balugu obeera awo nga weeroboza akawunga teekako lumonde teekeko ettimpa n'ejjobyo bw'otyo
ne gonje bali n'olya. Waliwo we nali ku mukolo ennaku ezo yalimbaga kati bino abantu byasimba sitera nnyo era wallahi njala mpozi ng'ennuma nnyo ng'esusse weeyina okukoma. Sisobola simba layini ya mmere kubeera awo kubanga omusiru sigambye nti abasimba layini baba basiru naye omuntu asobola simba layini n'atuuka ng'eweddeyo emmere olaba oswala n'essowaani ku ngalo. Awo waakiri mpita ku restaurant somewhere nendya nenjja ku mukolo nga ndidde naye nalaba omusajja yali yakakuba ddabondoza emirundi ng'ebiri yafuna obuzibu noono agabe emmere okumunnyonnyola nti tannakomawo naye nga kasiru noono ng'afunye obuzibu okwogerezeganya noono nakulabye edda nga gwagamba ali ku sayini onaga omubuzaabuza gw'oyogera naye ng'omusajja tayogera. Kati bannange Allah subhanahu wa ta'ala tumwebaza olw'ekyengera ky'okwogera. Bajama omuntu asobola osanga obuzibu okubaako gwannyonnyola ebigambo bye ng'ayagala abeere mu bulamu bwe nga kasiru si bwe kiri okuggyako nga naye kasiru munne. Ofuna obuzibu okumatiza omuntu omukakasa nti wallahi mu byenakalabe mu duniya muno tewali mulungi akusinga. Amaso okikola mu lulimi lwabwe ng'ogamba ayogera oyina gw'oyogereza ng'oyagala mukakasa seeka. In fact ebiseera ebisinga era basinkana bannaabwe kizibu kusanga kasiru ng'ali n'omwogezi ayogera kubanga obuzibu bubaawo. Kiringa naawe kunoonya kasiru omukakasa nti wamutegedde nnyo osanga obuzibu wali awo ku Thurayya awo muwala mulungi anyirira bulungi bw'ati omusajja yajanga naye omukyalo ono nga mulungi aja assalamu alaykum ng'abiwulira amutwalira sa wallahi tamuddamu ayambala bulungi nnyo abeera n'aja tashamira ono wa gundi muzire mu biki naye coffee talk naye wallahi omusiraamu yagezaako okunnyonnyola omuntu yalema nagashamira ndi omuntu mutegeeze nti mutegedde nnyo yagamuwa mahale namugamba muleke tajja bitegeera ayina gw'ayagala naye kati ate waayagala oyo ayagala n'akola ki kuba tamanyi baba balimba baba bakimanyi nti balimba solo mulima ngenda kugulya limozini naye nga tabimanyi. Kati Allah subhanahu wa ta'ala bannaye tumusaba byengera byonna baba batuwadde okumwebaza. Bannanga okwebaza Allah tulina kiteeka mu dduwa omuntu tasobola kubeerawo nga yeebaza Allah nga tamukwatiddeeko. Kyova nabbi yagamba Allahumma a'inna ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika. Allah nsaba onkwatireko wakati mu kwebaza byonna by'oba onkoledde mu bulamu n'okutenderezanga oba okusinza n'okulongoosa ebyo by'oyagala mu kubanga nkusinzizaamu. Omuntu okusaala esswala duwa. Abantu basiraamu nga yali musaaze nnyo naye yafunayo mukwano gwe omwaka gumu yali avudde ku swala nga n'olwali takyasaala. Covid yekka nga yamujja ku swala olwaliro nga takyasaala. Kaseera myaka 2 nga gyamujja ku swala nga wallahi yali musaaze. Dakiika emu omukyala gw'awasizza asobola okujja ku swala seeka. Kati okusinza Allah duwa, okwebaza Allah duwa. Gwe okubeera wano tolowooza nti oli mukkiriza nnyo n'otunuulira abatazze wano n'omulaba nga bafara tebategeera. Abantu mu nsi mwebali ng'osobola omusanga awo n'otakkiriza nti musiraamu naye ng'obukkiriza bw'alina wakati we ne Allah we nga Allah bitono nnyo by'atannamuyambako mukwatirako okutereera ku layini. Nze omusajja yanvuga ku piki yanzijeyo matugga na nyina radio kwenkola namugamba nti njagala onvuge speed nyina program ku ssaawa 5 naye lwali lwakuna nali nga nkola ku Metro FM ne mugamba ssaawa 5 mba nyina okuba mu program munda njagala ovuge speed piki tusange program bwanvuga tutuuke bwayisaawo nga waliwo emmotoka yali efiiriddewo ntuyite kaleerwe betuti tubakola roundabout piki neefa nangamba seeka katwanga yerolize dda ku bbala nenvaako nenyimirira ebbali nangamba mpaayo mayiro emu efiteri kutula emuggo gwambala nembuza mayiro kyeki nangamba mutwalo yali rasita nga alina amaviiri gagweno nga netaaga tafusiiri y'ebigambo yali ayogera nemuwa omutwalo nangamba efiteri kutula emuggo gwambala naga naze ku bbala kunonya tisa kyo katwanga yeroliga naye wallahi nga byogera sibitegeera netambule nenzija ku radio nemaliriza program olwa asuli nagisalya waayise ku biraali naye mba nyingira omuzikiti omusajja namusanga wallahi twamala osaala eswala nadda wali n'asala sunna sima yasala rak'atayn qabla swala najja n'asala tusala naye swala naye wunya omusajja asadde sunna nga zisadde rasta
nanga seeka amaze atine osalirayo eno ne mga nti eno ate munaije mpangalire nnyo nanga nti Allah atukwatireko eswala eno omanyi tusaba busabi Allah tukwatirako eswala naye si nnyangu omuntu ogyekwatako nyina eswala y'ekiro eyo nyina byenjagala ogimanyako ennyo ngisaalasala naye kitegeeza nti omukulu n'ekiro akola ki ayimuka era gwe nali naye nanga abasajja bali mu duniya nze sisaalangayo omwaka golwaderako ekiro kati Allah subhanahu wa ta'ala bannange tumusaba tukwatireko okutuwa okumwebaza okwebaza Allah bannange tunuulira byokka byolina ku mubiri tunuulira ku byokka byolina mu nsi mwe abantu mwebali nga baali badde balina obusobozi obubeeranga gwe bwoli bali balina obusobozi byonna banaye bye tubeera mu duniya Allah tutabuti kisa kya Allah bannange Allah tuwa bye tulina si magezi mangi abantu balina ebintu bye baagala otunuulira ne weguba wallahi omuntu osobola okusoma wano nomaliza nsaba Allah banaye buli ali wano Allah amwe byayagala okutuukiriza mu bulamu kubanga kasa buli ali wano aliwo kigendererwa okujja ng'oliko ekikyamu ku bwongo ne buli ali wano ali ku kigendererwa wallahi alazim nimbye seka buli ali wano ayina pulaani gy'ayina mu bwongo bwe bwenkola bwenti nebwenkola nzigukira wano abantu babipanze byonna nga babirina nga bikutuse bityo era banaye tusabe Allah atuwe kye bayita omukisa mu nsi nsaba Allah atuwe omukisa baraka kye bayita baraka Allah bw'ateeka omuntu omukisa ku bulamu bwe naye liba ddogo namuloga amwewuunya naga ono si wa bulijjo si muntu balemwa kubanga edduniya enejjudde zino buli woyita Allah agayita wano omukisa bakube enkokola nagayita mu nkwawo ogende nodduka saba Allah atwe baraka mu bulamu bw'ensi buleme tukaluubiriramu mubireeta baraka bannange mu nsi omuntu obutabonaabona omuntu okwebazanga Allah subhanahu wa ta'ala wemanyiza okukeeranga ku makya olaba abantu bali si basiraamu naye okwebaza Katonda bakitwala nga kinene era wallahi abantu abo abalokole akeera ku makya kufukamira kola ki kwebaza n'emmere Katonda gyagenda omukola ki n'ogenda wallahi abasiraamu bangi omulembe guno abantu baba baaki obeera n'omuntu ne mugenda okulya emmere n'atandika kukola ki nedduwa ey'emmere n'emulema okusoma n'ey'okwebaza emmere n'egaana gwe mu nsi omwaka ne guggwako nga tusobodde kwebazaayo Allah yadde akantu akatono era akutundira naga naye Jamiru mu bannatonda nyina Jamiru we bwayise Allah wafuuka mugugu olya olinga tabu weeyita wakabi oliwa era bannaye abantu balina ebizibu naye Allah jalla jalaalu bannange yakutonda akwagala nnyo omwebaze asobole okuwabi la in shakartum wa idh ta'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum Allah yalangirira we munamwebazanga ajja bongeranga byonna tebyetaaga kubanga ateeka badde nza ne seka wa Ibrahim oyo Sheikh muganda wange badde tubadde tujja mmotoka nanzijukiza aya tubadde aya twogerako nanga seeka Ensi surati Bakara aya ndo za 2 something Allah yali ayogera ku babanu Israel ku bantu ba Nabi Musa alayhi salatu wassalam Allah yali alaga nti nabbi we Musa bwe yamala okuvaawo ayina nabbi gwe yatuma nabbi oyo agenda agamba abantu be Allah asiimye agenda basindikira omubaka kabaka gwagenda okubawa agenda beera Twaluti yali musajja afaanana bubi saba Allah fena tuwe entunula ennungi kubanga entunula ennungi nayo nsonga mbulamu bw'ensi eno wallahi omuntu atunula obubi biyinza okugaana osobola ogenda okusaba omulimu naga naye otunula bubi mu bintu ebikulemeseza okukola ntunula si bwe kiri wallahi nze nkola ku TV seeka omuntu asobola okujja okusaba omulimu ne bagumunyima lwantunula naye nga byonna ng'ayogera bulungi asobola okupresentinga obulungi naye nga ntunula naga nti abalabi bajja kutya okutunula ku TV nga bakulabyeko tojja kusobola kukola era olaba abaana wawo ku NBS waliwo department yaba makeup artists babeera awo nga bakola ku bantu n'omusajja ali awo atunula bulala ne basooka bamulongoose entunula awo agenda otuuka ku TV nga atunula buki bulungi era abamu babawo emirimu ku TV lwantunula yaabwe naye nga n'obisoma teyabisomerera ye kazaakazaawo ne bamuwa omulimu aga nti ojja kukola ntunula bulungi ku TV kati nsaba Allah atuwe entunula kati nabbi ono agamba munansonyiwa nti nekyanga nabbi oyo
agamba abantu be Allah asimye abasindikidde Talut nga ye kabaka wammwe. Abantu okumanya bajoga ne baga nti oyo Katonda akirwa kyawadde oyo fa abasaana obukulembeze oyo talina mubiri musujja yenna atunula bulala talinamu yadde ennusu mu nsawo kati ate kabaka waani oyo. Kyembagambye mu ntandikwa nti omuntu talina ssente edduniya emukalubirira seeka kikubeerera kizibu okukakasa omuntu ebintu biringa bisatu ebiri mu aya ebyenjagaddemu. Allah yalaga nti omuntu ensi okukkiririzaamu olina okubaamu ng'olinamu kuki ku ssente. Ekyokubiri olina obanga olinamu ku mubiri sabe omusajja ng'anyirira oba ng'afaanana bulungi ne bw'aba talinaamu ssente bagambye omusajja mumulabira awo aleka alina ssente naye bakuzula nti olinamu yadde ennusu seeka ofuna obuzibu era kubanga in fact waliwo omuntu nga abantu bano mubalaba nga wallahi ye kyanoonya ku musajja ayagala musajja alina kifuba kandi wallahi nze omusajja kasitajja ng'alina bulungi 6 pack ng'azirina oyo mba nkoze ki naye nga talinamu yadde ennusu mu nsawo ne batambulira awo. Era waliwo neyaŋŋambye awaja ati mukyala mukulu yaŋŋambye njagalayo omusajja seeka ne bwaba mwavu atya nga nja mulabirira njagala omusajja ng'afaana bulungi era bw'obaawo wano nga tolinamu ssente nina omukyala anoonya musajja wallahi mwetegefu okuwa buli kyonna ky'oyagala wallahi mwetegefu okuwa buli kyonna era bwe tugira abantu tugenda wali ku motoka tugende naawe nkusaba busabi seeka tuweefiiriza omukyala waali buli kimu akikola ki gwe kikyo kyakukola mubiri nantunula kulongoosa ntunula kusekaseka ku makya namboozi zinyuma butamunyiiza olina okwekuumira mu muddo essaawa zonna. Kaakati Allah jalla jalaalu bwe yakolako mu aya eyo yalaga nti ekisooka omuntu alina okubamu ne ssente edduniya obutamunyooma. Ekyokubiri ntunula. Ekyokusatu kye yateekamu Allah jalla jalaalu yalaga nti ilmu magezi omuntu okubeera omumanyi. Kyova olaba ssente bwe zigaana soma nnyo obeere omusajja yasoma nnyo simanya ali ku PhD simanya biki ogattegatte buli obeera mumanyi nnyo abantu bagamba omusajja mumulabirawo mwavu naye mumanyi profeso oyo gwolaba omulabirawo naye ki naye dokita akasajja mukalaba wallahi katono naye kalina ssente bakulayirirako n'okulayirirako ssebo omuntu wallahi kibeera kizibu era mutuleetera obuzibu bajama. Allah bwakuwanga ku ssente zifaanane wakiri genda ogula empeka ezigeza weegeze sikulimba nze mubimu Allah bwampa ssente kujanga mukyala wange tabyagala sijja kugejja. Nsaba Allah bwatuwa ssente atuwe n'entunula muddemu amiina kuba kyabulabe nakyo mungu okuwa ssente n'entunula n'esooka esikatira abantu mubalayiza wallahi nobeeraawo abantu nga balayire wallahi billahi akasajja kayimiridde ng'olwo waliwo omuntu gwoyogereza omuntu akyaganye naye omusajja entunula gyanunanga nabo mwavu nti si mwavu lwantunula naye mugagga ajja terera mpola mpola si bwe kiri. Seeka waliwo omuntu nze ndi mubi gwe mulaba waneeno naye waliwo omuntu nga muzibu wa kakasa nga baga nti wallahi omusajja mubi naye omusajja alina ssente tugende naye mpola mpola. Nyina omukyala omukwano gwange alina swaba ayenwe era banaye Allah wa buyinza omukyala oli anyirira mulungi Allah yamuwa entunula alhamdulillah yangaseeko olina omuntu gwobeera naye njagala ampoowe nenteekawo ko nemuga musajja alina abakyala basatu nanga njagala mbeerewo okuna nemuga nenzooza nyina omukazi era wallahi mukole ssente baseeka mbasaba Allah abawe ssente. Omuntu bwobeera ne ssente ebintu weera mwavu bintu bikuyitako obuyisi nga bigenda gye bikola ki omukyala yangaseeka njagala oyo anja kubeera owokuna ne mugamba bakyala ye balina obujja kale inshallah tujja gusoma omulundi omulala inshallah taala kampunzike bino bye mbagambye oba wasuya gye mbawadde sijja kusomesa leero nga mbagamba nti Allah subhanahu wa ta'ala tumusabe dunia na agitugolola agitolongoseze
mu nsi muno omuntu buli wobeera n'essuubi byonna bisoboka. Nze mu byennyina wallahi essuubi likwata nnamba emu mu bantu abalina pulaani, era mbwonoonya abagagga ba pulaani nze wendi wano seeka teri muntu asinga mwavu pulaani, abeera ne pulaani nga 7. Allah bw'amusaasira ezimu ne ziyitamu atuuka gy'alaga. Kati baganda bange pulaani mubeere nazo, sente zigane naye pulaani zikole ki? Onowa abagagga amagezi n'obalagirira bwe balina okukola ebintu. Omwavu asobola otuuka ku nnyumba y'omugagga, musajja yazimbye ennyumba nnungi naye yabadde ebulamu wano mu maaso talina waasula bamugobye mu nnyumba naye nga pulaani aziwa abagagga bakoze eki? Bamaze kuzimba. So mu bye mbagamba imaani onyiiza ogenze mu by'olina okwebaza Allah subhanahu wa ta'ala, oyo ogi wange asoma naye bugembe. Mu by'olina okusaba Allah subhanahu wa ta'ala, Allah jalla jalala okumusaba akuwe obulamu. Ekyokubiri ebigendererwa byo bituukirire. Bannanga abantu balina ebirooto, abantu bafa waliwo omuntu afa nga muli mu kuziika n'owulira abantu nga bagumusalira, wallahi Jamiru alyose n'afa omusajja abonyebonye ne duniya nga kyabadde agwana kola ki? Kufa. Eduniya ng'ebadde mulemye ogigoba agigobye naye nsaba Allah atulongose duniya bajamaa. Pulaani beera nazo luli boolu Allah ajja kuwa aya ezinzizaamu amaanyi. Allah yagamba wala sawfa yu'tika rabbuka, luli boolu Allah wajja kuwa tojja kusiima. Alam yajidika yatiman fa awa. Gwani yali amanyi nti jasomerako Makerere gwe ani yali amanyi nti ojja kubeerako mu kibuga muno gwe nga bufaanana. Mungu n'akujja mu kyalo eyo n'akuleeta mu mmotoka ennyingi e Kampala. Bannange Allah subhanahu wa ta'ala tumwebaza, byonna bisoboka mu nsi omuntu kasita abeera mulamu. Nze ntwala abantu Makka naye waliwo bwe ntuuka ne ndaba nga byendimu bya birooto kubanga nsirina ssente ate nga Allah jazimpa, era bwe mba munoonya abagagga b'emyaka egijja nze erinnya lyange mulikwate nnyo lyenja okukozesa mu maaso bambuli olitegedde erya Sheikh Tamusuza simanya biki eryo liyinza okukola ekitono bampitaani bambuli of Uganda, era omugagga bambuli yenze saba Allah jalla jalalu. Naye bannange byonna bisoboka kasita oba mulamu. Wallahi nze teri amalamu ssuubi, nyina okukkiriza bingi byendi nga saabirisuubira. Ate buli kyogezaako saba okusaba Allah abantu bamalamu amaanyi. Buli womuga nti omuntu onyumiza byogenda okukola naga naye gwe naawe oliko ekikyamu ku bwongo igwe nga bw'ofaanana golabe bisoboka. Bamalamu amaanyi. Gezaako kyosobodde okikole ki? Okikole. Seeka nze nekyendaba nga sijja kisobola nkyeteekako nakuba pulaani y'ennyumba kalina nga sirina yadde bulooka naye nja gizimba era ejja tuukirira insha Allahu ta'ala. Saba Allah jalla jalalu atuwe obusobozi obwo mu byonna bye twagala. Bannange obulamu bw'ensi olaba kati bano abaana abawala bano bafuuse tabbu naye mu bulamu. Akubuuza n'emmotoka gy'ovuga nga nkadde nnyo n'ogamba oba yali ayagala ngula empya yampa ku ssente naye yennyini alinya booda alinya na takisi. Tulina mmotoka n'aliwadde embeera naawe ate emmotoka enkadde ezo mbi nnyo. Bannange ensi saba Allah gitulongoseze tugiwangaaliremu nga tetubonaabona n'obulamu kutereera. Banga waliwo piraawo wano sagala balwisa ebyendo manyi byetegeka mangu nga waliwo ekyokulya. Kati nze mbalabe ntunula abamu mutunula mmere kati omanyi nga egyembeerabeera mikolokolo egy'emmere. Sheikh wange maliriza sebo nduddewo maliriza ebigambo byange baganda bange nga mbasaba okusaba Allah subhanahu wa ta'ala. Ekiro qiyamul layli teweebaka tulo. Lwaki weebaka otulo Sheikh? Ne bukya nga oganye okuzuukuka. Abantu abasinga ebizibu be bavubuka kubanga pulaani z'olina zikyali ki? Abakadde ebyabwe byakufa Sheikh alowooza yendowooza 2 eddako eba yaki? Era waliwo gye nabaddeyo oli nga naamira simanye gogenda okunsala ne muga tugwe tobiŋŋamba ebyo. Omanye abantu abo abalaamirala abantu wallahi bw'atandika okulaamira Allah ayinza okukuleetera n'omusooka okufa. Omanyi muzaata omusajja Katongole wayutodda Allah amusonyiwa amusaasire yagamba Seka muzaata gojja okunsaalira. Wallahi muzaata Katongole ye yasaalira muzaata
mzaata yafa katongole namukolaki kati bonna bali bonna mukabbuli kati enaku oluba seeka wange namusanga enaku ezo nanga seeka omusajja ayina gwe yali anyumiza mbwoli yamugamba gogenda yakalaba abantu basatu nga bagamba abantu babalamira bwenfa gwe mukuze wange nga yebabasooka okufa ne mwasa haji ongamba okuziika kunaaza simaye n'okusalira bireke nyinza okufa amangu saba Allah amanyi innal kalamu wakalu bil mantiq bino byetwogera Allah ayisizaako ebintu ne bituukire waliwo abantu ng'ebigambo byabwe bikakata okubeera mu bulamu bwo nga yakyogera bwoti Allah n'akikyusa bwati osobola omuwasanga mukyala we waka nanga ntaata kajimbwe enfanga gonkulizanga abaana bange n'omusooka kyovulaba osobola ovaayo waka n'omugani mama Musa ku Mande. Asaba Allah subhanahu wa ta'ala byonna bye twagala okutuukiriza mu bulamu bituukirire. Allah atuwe obuwangaazi obulungi obuwanvu ate obulimu omukisa byonna bimuyina mu pulaani. Muli bavubuka bannange nkimanyi byenjogera bino mubitegeera bulungi byembagamba. Wallahi kyemuliko nkimanyi omuntu buli wabeera mu duniya nga alina pulaani ayagala zituukirire nga bwazikola ki naye Allah yalina pulaani ezisembayo entuufu. Kati nsaba Allah pulaani zaffe zikwatagane ne pulaani ze. Asaba Allah byonna bimwayinanga ebigendo Allah bituukirize n'abagala abalongo Mungu ababawe gamina ntono enaku zino temwagala kuzaalazaala kale maliriza ebigambo byange bananga amannya nze Sheikh Arkam Tamusuza Bambuli nze director ow'ekitongole kye bayita Gold Coast Hajj and Umrah ntwala abantu Makka. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.